Ebi babigambo mu mushomo gw'ebiro bishatu ogwahendererizo mu Rembo Fort Portal omushomo gwetabirwamu abembezi babeja bari kushoma obuzarisa n'obunansi okurwa mu matendekero gono mu ihanga. Jukira kasitaba n'afuluma okuva wano okumala ebbanga lyabwe nga liweddeyo afunye certificate ye ya nursing oba midwifery, afunye diploma ye oba bachelors ye, tumusubira okugenda eyo okutandika okuweereza eggwanga. Agenda kusanga embeera eziri challenging, agenda kusanga ebisomezebwa bingi, abalwadde abagumu ng'era wobimanyi. So ffe essaawa zino tubaleeta abamu ku bo, of course tetuleeta abaana bonna, tuleeta abakulembeze baabwe ne tubabangula mu nsonga ezo such that basobola okuddayo eri nabo ne bongera okulambula bannaabwe. Omushomo gutebekanisibwa ba Uganda National Association of Student Nurses and Midwives ne general wakutendeka bebembezi abo mu by'obutegeki. Training oba okete okutendekwa kwa bebembezi nikitiyambaho muno kusanga itwe twina abantu betukora kibetukoreraho abebembezi, so abatukonyeraho kugamba kwekaguzaho so tukwa twizire mu kutendekwa nka kuno kwa kulembezi kikuyambaho naye kuongeza habukodyo oba amagezi gokwebembera abantu. Tuyina ekizibu nti the time of experience we are given whereby we have five semesters and we go for our clinical placement no sanga nga experience, we are given a lot of experience kati naye atela wetuvaayo like nga kose wedde ne wesanga nga batugambye nti we have to have other 2 experiences. Ekyo kizibu nnyo gye tuli era nga tusaba gavumenti etuyambe ku ekyo bakendeze ku budde bwa experience eyo. Enshonga ekibiina ky'okukora abigezo byabo okugumana kibongezeyo oburekiiro barukubahi n'ekigezo kibagwire nakyo ngo nikibateganisa munonga. That is the UH-PUB now. They are being pushed, stopped from finalizing their course. When they fail one paper in their semi-final year, they push them back. So that is one of the challenges. During recruitment, the number of nurses and midwives that are being recruited compared to the number of the nurses and midwives that are being enrolled yearly is very low. Oruka Emmanuel, president w'ekigombe eki, nagirango ihiro hebizibe bari kurabamu government ne bakwatiraho mu kibiina kyabo okureba ngo emirimo yabo yagenda mu misho. We are going to be helping the needy, especially in hospitals and communities, and we need support. We can't do it alone. Our financial stand, we don't have any donor. We depend entirely on the student money, which is small. Gasha kwa Jonan Tusingwire.